Ebigambo bengenda okubagamba olunaku olwaleero mbasaba abakyala tuwangane ebitiibwa. Siwulira omuntu yenna ambikulidde ebbwa lyakamwa. Mukiwulidde? Siraba omuntu yenna ambikulidde ebbwa lyakamwa. Temulaba nti Mukama yanseera obukugunyu pozi nga mwagala mubusanga ekya ku internet nga bubatunuulidde. Kati njagala mumpulirize bulungi. Omwana Phoebe kye yabakola. Njogera na bano bannamukadde. Abakyala abadibira mu nnyumba z'Abawarabu. Omwana oyo kye yabakola. Nze mbadde ku internet wano. Siwulirangako mwana oyo ng'abikulidde omuntu yenna ebbwa lyakamwa. Oba ngazze ku kitiibwa ky'omukazi yenna. Oba omuntu yenna no ku internet ng'avodde ekitiibwa kye. Njagala mumbulire kye yabakola. Nga sinaba kugenda mu maaso. Omanyi mwe bikazi mwe kyovana baba bakazaako eri akadaama. In fact kankozesa eri akadaama nze ekyo ekigambo mbadde nga neewala nnyo okukikozesa. Mulowooza mwe musoosokola obwakadaama nti ffe tetubukolangako. Mwefuula nti mwe mumanyi buli kintu kyonna kyonna ekigenda mu maaso. Mwefuula nti nno mwe mulina okkubira abantu empenda. Ate sitegeeza bonna. Wabula njogerako ebyo ebikazi ebyadibira e Uganda ensi n'ebiremerera ne bigenda mu Buwarabu ne bitandika okukomberera amatafaali g'Abawarabu. Muli bakazi nabakimu abakuliridde emyaka batuuse n'okuzzukuza. Mukazi wamwe n'atuuka ku lyengedde oba mukazi watubami n'atuuka ku kalungi ne mutandika musiimulizaako ebyo ebigere byammwe ebijjudde enkyakya gye mwajja mu byalo gye mwava. Bazadde bammwe ne bakwata bambi ne balima emisiri gya kasooli ne balima emisiri gy'obukopa emisiri gya lumonde abatwale mu masomero musome. Bwe mwatuuka eyo ne mutandika kwekuba ttepo n'abalenzi. Emisomo ne gibalemerera mwawakankula mbuto. Mumaze okufuna embuto obusajja buzeeganye ensi bakubyekubye kibooko ne mukwateko ne mugenda mu bwakadaama. Okitegera bwe mutuuse olw'okubanga mulinnya Ethiopia mutuuse mu bwakadaama mulabidde ddala nti ensi mwagituukako dda mugenda kutandika kubajjula ku buli muntu gwe mulabye n'atabakwatako ne gwe mwandibadde muyigirako ng'omwana Phoebe. Kati waliwo ekintu kye njagala mukkirize nti omwana Phoebe yafunye mwana munne bwe benkana emyaka. Mulenzi muto, mulenzi mulungi kaalaala, mumyufu langi emulinga yange. Agenda mwanjule mu bakadde be bamukkirize amukuba empeta. Kakati mmwe mulina n'emikwano ezisobola okubalimba bridal shower? Kubanga n'emikwano gye nnyinyi gye mulina mubeera wano ku internet nga mwasama bwasami. Okitegeera tewali asobola kubalimba bridal shower. Emikwano gye mulina mpata kunyazi kutte ebisubi nti amazzi gatwala abantu balinga mmwe. Era mugenda kusigala era obulamu bwammwe bugenda kugenda mu maaso. Nga mmwe okutuuka ku ntikko mulina genda mu buliri ne mutandika okutiginya nambaale wammwe ne mutiginya ebijanjaalo musobole okutuuka ku ntikko oba okugenda okwekuba empiira kye kibaluma. Omukazi ategeera mwenna muli bannamukadde muzadde abaana mutuuse n'okuzzukuza odde ku mwana wa munne otandike okumuvuma nga bw'ali nabbijo. Mwe abalungi bakalala nga ndamudibidde mu nnyumba z'Abawarabu. Kyamuva mulaba bakama bamwe baba battula ne babakuba entakera kubanga muyolesa empisa ensiwufu ez'ekika ekyawaggulu nnyo. Kaakati njagala okubasibira entanda kuba naffe gye batusibirira nga tetunnabagenda mu Buwarabu. Mugende mukole ekyabatwala. Mwaleka empeekera y'obwana eka mugende mukolere empeekera y'obwana bwammwe. Mulekerawo okugenda nga mumansa mazzi ku internet wano. Buli woogenda mazzi g'akadaama. Mukole ekyabatwala. Otherwise bwe mulabanga mukyasiwuseeza empisa zammwe. Omanyi abantu bano abakatandika internet balina amaalo mangi nnyo. Bwe balaba kadaama nti kadaama yavaako following ne batandika okubawunya mu matoffaali ne mulowooza nti muli bakitalo nnyo. Following kijja muleeta etalinaako yadde omulamwa. Muyina ne ssente mwe zisobola okugula tikiti ya konsati nti olw'okubanga muvaako following erina muntu gwegenda okuliisa okujjako okutujjuliza ennamba n'okujjujjuliza obwo obugambo bwammwe obwamala bwemujjuza mu zi comment section n'okola mutya mulinga bbi. Muwummule muve ku bantu. Nze mbabuulidde ebyo bisiraani bye mwesimira omwana w'abandi mumuveeko.
mumuveeko ate muve ne ku bantu nze olwaleero mbabuulidde ate nze siba kisa nze okujja wano n'okubagamba temulowooza nti nfunye ekimala nze muntu eyali asingaana okubawolereza naye nange nkoowa leero bwekituuka ku baana abakutte contract ku contract n'agenda ewaka n'azimbayo ku buzigo obutunulanga obusulamu embizzi emberege olwo n'alowooza nti wakitalo nnyo najja n'atandika okwambalira buli muntu wano ku yintaneti n'ayambalira ono ne gwatamanyi n'alowooza nti wamagezi nnyo muve ku bantu olwaleero muve ku bantu temuli bakitalo leero mukiyige temuli bakitalo muve ku bantu mwesonyiwe abantu mufune emirembe ku mitima gyammwe ate n'emikisa bwe ginaava bye byange